Hey everyone and welcome to the G9 Cast. Olwaleero ndi wano okuddamu ebibuuzo bisatu bye wandibadde weebuuza ku Faridah Nakazibwe bye bino wammanga. Ekisooka kiri nti lwaki Faridah Nakazibwe agenda nnyo e Masaka ate ng'azaalibwa Sembabule, ebiseera ebimu tera n'omuwulira mbu agenda waka Masaka naye nga lwaki. Ekibuuzo ekyokubiri kigenda kuba nti kituufu Museveni yatwala ettaka ly'essomero lya Faridah Nakazibwe lyasomeranko n'agifuula faamu. Ekyokusatu ngenda kubabuulira ebintu ebikanga bye mubadde temumanyi ku family ya Faridah Nakazibwe. Kati weekuumireko likinga video okubanga osobola okunsupportinga era teweerabira kunyumirwa na kusharinga yadde commentinga tuveewo. You came in the middle of my makeup session. Obutamala budde kamatwaye ku kibuuzo namba emu lwaki Faridah Nakazibwe agenda e Masaka ng'ayitayo waka ate nga yazaalibwa Sembabule. Okuddamu ekibuuzo kino mpayo eddakiika emu ng'okubiira biography ya Faridah Nakazibwe nayo nkisuule wali. Faridah Nakazibwe mukyala Muganda ng'azaalibwa omwami Haji Shakib Ssenyonjo ng'oyo mugenzi n'omukyala Hajat Sarah Ssenyonjo mu district gye nkugambyeko e Sembabule. Kati bwe kitu bwe kyajja okuba nti Faridah Nakazibwe atagamba w'e Masaka. Faridah Nakazibwe yatandikira ku Kisozi Primary School okusoma ng'eyo liri Kisozi mu Gomba. Eyo n'avaayo ku lw'ensonga ez'ekyamaze ngenda okubuulira mu maaso awo n'agenda ku Bwala Primary School ng'essomero liri mu Masaka Town. Famire ye ku lw'okumwanguyiza emisomo yasenguka nayo nedda e Masaka. Okuva n'olwo ewaabwe wa Faridah Nakazibwe ne wafuuka e Masaka, naye kati ngenda kubuulira ekyama lwaki Faridah Nakazibwe ate yava ku ssomero lyatandikirako n'adda ku ly'e Masaka. Ekitwala ku kibuuzo namba 2 kituufu President yatwala essomero lya Faridah Nakazibwe n'alifuula faamu. Anseri nti ye nkugambye nti Faridah Nakazibwe yali asomera ku Kisozi Boarding Primary School. Oluvannyuma President yajja essomero n'alitwala yali n'alifuula Kisozi Cattle Ranch Mukama. Jjukira lyali liyitibwa Kisozi Primary School ate mbu baliyita Kisozi Cattle Ranch. Faridah Nakazibwe n'alaba nga tabisobole n'agenda ku Bwala Primary School. Nga sinakuddamu kibuuzo kya kusatu nkusaba olikinga video era obanga oli mupya mu kifo kino nkusaba subscribe Wantu One Entertainment News ku mawulire ge Uganda. Nga sinakutwala buziba kansooke nkuzeeko emabega nga Faridah Nakazibwe akyali mu secondary. Faridah yasomera ku Taiba High School ng'eriri Kawempe. Bwe yamalawo n'agenda ku Islamic University in Uganda ng'erisangibwa Mbale. Yafuna Bachelors of Mass Communication ekyamwanguyiza okuba nga asobola okufuna omulimu ku WBS TV. Nga wano wava ekyama kya Faridah Nakazibwe. Njagala ojjukire nti no Faridah Nakazibwe yali mufumbo owa Umar Sali gwe baayawukana naye mu mwaka gwa 2020. Naye ate teyamufunamu baana lwa nsonga abaana babiri baalina Badani Nakunda ng'ono beesanga ku WBS. Ng'ovudde ku basajja aba babiri Faridah yedeetingako ne Moses Kigongo ng'oye vice chairperson wa NRM naye lumu Faridah Nakazibwe yasalawo n'ava mu relationship eyo mu mwaka gwa 2015. Webaleko okuvumira ku G9 Cast era nkusaba olinda amawulire g'entertainment 5 agasinze okwosha wano e Uganda. Tovaako nze Joakins twesange ku ssaawa emu ey'akawungeezi naye likinga era subscribinga.